Yesu ketandika butani zitandikidde omulamba sale kendi osubwa ate nete intoni kwa filimu egenda maaso mpola. Natenga bulijjo okuva Emmy's Productions tuba ku YouTube channel ya VJ Emmy Official nate mwena abagiye kumirako antu komyone Namwandu kalooli Omulogo nga ku mulundi guno tutandika butandisi tugenda maaso Kalungi Joy nga next screen kwali tosubwa manager Yola Musentongo. Tutandika butandisi na mwebe Aisha yentandikwa akawungezi kolwalero natenga bulijjo na Mugarita Basirika ekyali kunyanjula Shamimu Flavia ne Nicole Silva ekyali kuntandikwa tugenda maaso mpola. Bagamba ni ambassador mwesigwa na Young Farida Kasule Bashiri bakuandikira script atenga Lukabe Frederick yakuyiza olugero atenga na Young Farida locations manager. Tutandika butandisi Lukabe Frederick ne Naguja Gladys wa editor muchunguzi Emmanuel Transport iranga Lukabe Frederick na Young Farida wa producer batugamba ambassador mwesigwa ne Kasule Bashiri wa assistant director. Nali yange Farida ye director kuntiko ekyatandika butandisi tugenda maaso mpola era nga twenda kusubwa ntandikwa kifananye kakati jiwunye bamuguddemu abadde akola ebikolo ebyokutulugunya abaana bano bbanga ddene olwalero bamuguddeko takibooko Tereza twagala nyama ya gavumenti togikuba nkovu ennyama ya gavumenti nkovu togikuba gireke nodda ku baana bange n'otulugunya obwenkanidde omusajja gyatabusi bulijjo abaana baŋŋamba nga mpakana bamukutte lubona ejja kunyinyonnyola kakutaka kati okunkuba kannobe nzo olagawa tonoba nze onkuba kibooko ndeka sagala kumanyira n'okwagala nakuyamba bwengo oyambaani jangu wano ngenda waffe kati ngenda waffe olaba abaana olengera wuno wamubayina omubongo dde omwabiza oyinga akuba oba ebidomola n'agamba we nali nkwagala we twali tutandika okwagala tewakimanya nti nina abaana lwaki bakazi mwe mwefuula mukoko gwe tewabeerako mwana lwaki ogenda maaso ongaŋŋala wano olinga omuŋŋaŋŋe nze tojja kunkuba afazali ngende wamu oba genda kunkubira baana bange kale n'ebiseera ebisinga baganye omwana yenna yandibadde akulira ku bazadde be kale kano baakakubye konna kagongo badde leero yamusanze akuba n'akwatamu ebyanguwa ebyo byokunfuula eŋŋoma kati ate olaga kankulekera abaana bo nze nonkubi onswaziza mu baana kino kubadde kangavula ate tugenda byadde ku bintu byagira abaana baffe sebo nze nompulira nubudde n'okunnuubula onkuba otya bwotyo ku lw'abaana baako leka ate tugenda bugenzi naawe kati ogenda amako galekeraani naye naawe nakawungu obadde ki nakawungu terera leka naawe nkwegayiridde naawe nkwegalidde mu lwatu abaana naawe obalaba kyewabakoze nyizeemu kati tonsonyiye sebo n'olyoka onkubanga n'abaana baseka kweni bulijjo bakuba bakola jangu toyina gyolaga nkuganya ebintu by'okunoba ŋŋanye yakoze ensobi kati ate omukazi gw'ova okuba olw'okuba abaana bw'omwegayirira omuzala era ajja bakubya miyini ozannya n'okuzannya munange jatterereze mu nnyumba jangu tugende abaana bakulaba tonswaza abaana bakulaba nvaako bitabusi tugenda maaso toddamu kumanyira kumbooko zamukubye nazaako empisatu bambi tugenda kale nno yamwegayirira namugamba mune mukyala tugenda muneemanya nkwagala naye nange ng'omuzadde nyizeemu kati oŋŋamba okusonyiwa laba ebinuubule byamutuusiza yakakuba kibooko naye bannange seba abakazi tebagwa bbeeyi kuba otunulira omukazi ng'atunulanga ekyeggulo naye sebo nga bawuuna afukamidde omusajja nkwegayiridde nnyo munnange saagala amusabudde ate gino emibiri egiwemu ebizigo giba gigonda olukubako olubine lwabikanga embona eyiseeko saagala
Tayinza kunswaza abana. Muswaziza mu baana. Ontusizaako nze wembadde we nalimba kuba nina gwe nakuba okutuusa ku ekyo. Nedda ssebo kangende waffe. Ekyo kyo ŋŋaanye. Bambi togenda. Amwegayiridde. Ye njagala miliyoni meka. Meka. Kati omusonyiwa baagala miliyoni 2. Kagange genkugamba. Ate njagala ompe n'amaka gange sidda muga abaana wano. N'atandika ntyo bagambako nga baabo onkube batunula. Bw'aba waakusigala naye bannange oba abakazi tukiyita ddogo, bakazi twagambye eddogo, bakazi balina eddogo naye waliwo olabira nga lino si ddogo naye bamaanyi kigano ngenda kuzimbira eyo ndayira ekyo genda kireke. Omukazi ono ateeka okuba nga alimu obutungulu ob'ennyaanya byonna ebirungo bingi. Ate tukomewo munange jatuteese kale ne yali atwala emigugu ogenda okwetegereza n'asalawo babeebe nga bakkaanya. Amugambye nti okuddamu okulayika nti mbeera naawe olina okumpa ennyumba eyange ate nga olina n'okungatta engassi ya miliyoni 2 busente bwakunywa mu butundange ebbwa bwe liwona mbatumiddeko mwenna. Abaana b'obuwala beeyagadde mu nsi basajja mwena bagamba mu nsi kuno muli baddu naye mwagaana okukkiriza. Kaakati bwe tuvaako etuddako erudda waliwo gyayitayita tuli waani wa Namwandu kalooli ewaka agenda okuyitayita nga tewali ayanukula. Kale kumbe Namwandu kalooli abadde ndowooza anika ddagala likuba buli kaseera omanyi abamayembe bagamba amaaso amatiga kikiko owaayo ogamba otya ndi wano mujebale wetu kati olabe ebyo yakubiriza byo bannange Yakobo kyakoze shana amutaddemu ekirungo tokirabanga kyaye munnange ng'obadde oludde okujja otulabako kwendi kino ekiggalanda kyekyo Yakobo yakireka yakakizaalawo ekitinga kikyali awo ekyana kito kyali kiyiga okutuula ekyo Yakobo we yafiira. Ate nakikola kimunna singa kunyirira tebaagaliza abantu kati ng'onaasooka mbuza naye ekyalo kino kyo wakikola otya? Abantu nga bayogerera ku kyalo kuno ebigambo owulidde nesina kyentakola n'agamba munaye ensanze abantu nga boogera n'agamba mbusimanyi baagala kugoba ku kyalo oloza bansobola tebalina kye basobola kukola abo tebalina kye bansobola nze nga sinnava ku kyalo bagenda osooka okivaako abo bayogedde bingi nnyo bawalala boogera bingi naye twalina kyasobola kukola namunaye nze mbadde nzize naye ngaako enzije nkubuuliremu n'agamba ne olaba ekigambo kino ekyokulabika bwe nti kyekibayisa obubi kale bannaye Namwandu kalooli akimanyi anyirira nnyo era akimanyi Namwandu kalooli teryamuwunyamu kwegamba amanyi ku kyalo kuno ye mubedde waakwo teryamusobola. Efirimu egenda mu maaso njagala olabe awala noono omwana amba tebakuwala na mami kati nno ne ku ssomero obwana bw'oli simanyi maama nakyagaba tebwagalira ddala muwala we bumulaba bubi nnyo owulidde bubeera bumu tebwagala na kuzannya naye owulidde kwegamba okuba olw'okuli awo kususse kati ng'onaasooka mbuuza naye ebintu byonna ewoogedde ku kyalo kuno kale nga n'ebyowulidde kubanga ono abadde azze mubuuza naye ab'oku kyalo yabakola ki nga boogera nnyo kati n'amubuuza naye gwe ebbanga lye tumaze ng'otulaba wano ffe wali otulabyeko mu nga tuli mu mbeera ey'obulogo nze bannaye ku kyaki nga tuwenda obolo tolaba wamma ffe tutula ku mmeeza ey'obuweereza esooka neeba wala n'omwana ono okulwokuba omwana anyirira tunyirira tulya bulungi ne balyoka bamansa ebigambo abantu ku nsi kuno bakwagala okulaba ng'oli bubi kati kulwokuba balaba nti ndi bulungi batanise okwagala okunjogerera ebigambo ebineze sibifaako buli bayogera nyongera gejja ndoza naawe ondaba wano siwala nenkana bunene abantu abasinga ekyo obunene nno bakyewaniramu naye nga obulwadde buba bubaluma nga tebamanyi kaaka tugenda okudda erudda omwami sente baba agenda owange ujebale kale sewo naye jebale olagawa mbadde ngenda eyo manga opatiri mwana amina leero kyategedde saala eno katonda gye nazayo kuba naawe oli mutuuze wange baakuno baakukyalo kuba ngenze ne ŋŋamba ekyalo kyakuno kyasoba abawala bonna otunulanga okusibuuka kwe kuliwo naye gwe okikola otya
munange nze nange mbadde nakakisenga kekyalo wamma mbadde sikumanyi kakati sentebe agudde ku mutuzo omupya bulijjo agala kulumba ngoma ya mukyala kalooli naye bannange Katonda ono naye alina engeri gyakola ebintu abamu n'abawa n'okubongeza n'akola ekyo kuba kakati gwe mwana gwe twala eri bannange leka kwogera naye bwoti kuba kati nze ŋŋamba gundi ebbaluwa z'ekyalo zo zirina namugamba era munange mbadde nyakola mukyala kalooli oyo kubanga nali njagala kunfunira ID mwana mwala yoyo neyeetaaga ID ate sentebe afunyemu okujagira okuzimbagatana yenna okuba azimbagatanye ebyo ebintu ebyogiddeawo ebitotoddamu kugira abantu omukyalo ono bamwogerako mukwano gw'oyo Namwandu nze nempakana neŋŋamba Namwandu abeera n'abantu nga mmwe kati ate aba ati Omulogo owulidde Chairman atandise okwogera nga ye kennyini yeetunuzaamu ziguudu tannaba kwewaako kafuko na naye kati nkuba baddage nze simanyina kumanya kubatera okuseera ID z'ekyalo naye gwe engeri kati gwe naye bakuseera ID nyabula sisobola kuma bbaluwa ya kyalo kubanga omyansa wenna olikira uli oyakooti kati ndaba twandisisinkanye engeri gy'obadde ogende wa mukyala kalooli ono ate mulyoke mujje ewange tosaana gendayo kati ate nze nkusanze owulire munange mbadde njagala kuba omuntu ng'akajja ku kyalo weeyanjula kati omaze obulako kimpapula walaga kati mbadde njagala tusinkane waliwo Ssanyu guest house omwo tuteese Ssanyu guest house okwo si kwefulukuta ssentebe ekikolwa ekyo efirimu egenda maaso naye nga tubaagala nnyo mwenna abatulaba ku VJ Emmy YouTube channel yaffe official era tubajjukiza ogenda maaso okusubscribinga n'okunyiga notification bells temwerabira wamu n'okusharinga oba osobodde nagambye essimu eri 0703415308 kaakati tugenda okwetegereza Yakobo mubamu bayakobo abatuukirivu naye ono Yakobo omwononyi bayakobo abatuukirivu gye bali naye ono bamuyita Yakobo omwononyi firimu egenda maaso gwe lengera this is another way of communication mind you ali mukuba simu naye nga tebakwata Yakobo omwononyi ali mukuba simu naye tebannakwata bali mu kisenge abeeno kati ogenda okwetegereza kumbe kanakana k'omugundi Namwandu ke kawuli abadde ayuziza abadde atandise 10 ono wayi mama we gyali gyali abadde gyali kati nze mbuza ne kali akawala bonna gye bali kati sooka ogende ayina akaama kali silent nnyo akaama kalinga keyayambaza silensa kati sooka ogende oyite maama omugamba gye mwani n'ensonga zeeno manju neolaba size emiryango kumba kewaliyo muva bulaaya tayinza kuyita miryango era wano abalabala awagazi senga abanga alabiddwa abapima lula yazze nazo singa kiba kizenga kize sideways ekintu oba olina okunoonya bw'oyuliza kuyuliza oba kikulu kuba saagala bandabe oba okumpulira efirimu yaffe egenda maaso kakati omukyalo ono ng'akwata ekkubo ng'ajja so owange naawe eddoboozi lyo likyukolaba bw'obadde onkumyemu nga tekajangu badde banyi nti oba ofubutuse eno kakati ebintu kiki ekintu nenaawo nsobedde busobezi kati leero nina okujja okulaba nga nsoba busobi embeera gizibuwazza wagenda n'oteeka omuyekere waka kati nze nenfuna okutya omazeke naye kati oba okukutolinga eyakandaba omwami ono bannanga ekyalo kino talina waatatadde kusolobetta buli wamu ayagala okusolobettawo ne bannange nina engeri gye nkusanze ng'ofunyiza omugongo kumba abadde mu kutya abadde azzaako kumyanyuuka
naye olwa ekintu ekiriwo kuba nange omukwano nk'oyo okubeera eyo nenkulowooza akaana ako simanyi lwaki oba wabaki akaana okezinzeko kalinga ke bakuzaala nako kati oli mukunvuma sikuvuma nkubuulirira kuba kati ebintu bino byonna gwonemesezza okubeera mu maka gano okwejovaana okimanyi bulungi nti kalooli bwe yali afa ebintu bye yaŋŋamba ayogerera mukama esente embeera nazo neŋŋamba oba kati nkoze ntya okutuuka bw'oli akimanyi kyagala nnyo sente naye banange yakobo omukwano gundi bubi kyenkugamba nti ekyo ebintu bino empewo enfuuye ennyo sabbiiti ezo eziyise gwe yali ampa akabugumu nze n'empewo empiseemu amagulu entumbu ezikozze kati akaana ko kabadde kaagala nga weemu ennaku 3 ezo nyingi tugenda kukola tutya naye akaana twandibadde tulinda mukale kalina bikabala naye kintu kino nange nkooyo okugiraga akaana kagende kuba olabika weerabidde amaanyi gampeddemu ebiga byogera bimalamu amaanyi bimalamu nnyo mpulira nkwagala ku mutima naye naye nga nkutadde wano kajja kuwulira naawe akantu kajja kuwulira kati ekiriwo nze ekintu kino nagamba kalooli ekintu kye yaŋŋamba nino kituukiriza naye kati gulinga nemeso kituukiriza naye naawe bw'oyogera ebyo kalooli sikuwa sente z'enviiri ani akuwa sente z'engoye sinza aleeteeza ekizigo nanti naawe ogamba kalooli yakugamba simanyi otuukirize bewalaama okimanyi nti yaŋŋamba okulabirira kati kalooli bamuziika kumpi wano mu bitooke byonayogera empola ajja kuwulira nkugambye kalooli bwe yali afa twategeeraga ne mugamba bwe musooka okufa alabirire ewange kati naagaabwe ali baafudde nze muyambeko ewaka kale ekintu kino kyenkola ntuukiriza kusaba kwa kalooli saagala okirabe ng'evvuunya naye ogwolemesezza otadde ekizibu ewaka nekiremesezza otuukiriza obuyambi bw'ennayama oganye okubanga nyowe omwana oyo oganye nze ngenda saba essaala zange kalooli bw'anaaziddamu oba omuzimu gunakutuka gwonoomanya kwata oyinza kulaba nga onnemesa ebyo omugwa oli wano otangala obutangaaza oti olinga ekintu kino weegendereze oba oyagala obeere mu nnyumba muno nga temulimu akuwa buyambi kyoba ogamba kubanga nze mukulu munaakusaana oli awo oyo oyamba gundi omwana sina wa mu kika kyo nsobedde kagobe kati ekintu ekyo batosobola kukisalawo nga muntu nga bwe weetengerera bwoti n'ogamba essaawa eno nti ogenda kagoba nze simanyi naye yakobo ng'onyiize nnyo aneddo nemesezza naawe kiraba bulabi oba kati muteekateeka kola kino oba oli awo omwana oyo wamulemerawo omulemeddeko mwana wa nnyoko mwana oli mukovu nga ye lwaki weesiba ku bantu nkugamba oli wano onemesezza ompisa mmanju misota ginaatera kumbojjera mu lusuku muntu n'omugaa goba omuntu takutegeye nze ntambudde naye mpulira njagala nsonga ino njikaatirize sebo naleme bamuyita mwesigwa ambasada mwesigwa oligino nemuzi efirimu egenda maaso oli ku VJ Emmy official YouTube channel yaffe kakatuddako wakabyopa ne naawe tonsobedde oli wano weefudde asikaali mu kkubo nze nagaye njagala genda sokulinde nti nkunnyonnyole kati ebyo ebigambo by'oyogera osimanyi mbu simanyi oŋŋamba biki naye naawe owanyirira nnyo eki sooka olindeko kaakati banne ensandisa okuswala mu bisaati byebyo ebyessente entono muŋŋambira nga bwennyirira kyogamba ngudde ebbeeyo tuukaawo abaana abawala ab'ennaku zino wenna oli mu bikoofiira ebiringa ebironderere naawe ogamba bantu ku lw'okuba olowooza olina kale ey'abajamani oli muzungu naye naawe mpa ku nnamba y'essimu twala eri ebipale bye ebya koddulo alina ebipale ebya koddulo twala eri koddulo zo nagaleka kunsuula gundi essimu
Kabyopa bagimumye. Ne naawe toba muntu muzibu nnyo kuyisaamu bantu banno maaso omuntu agambye akwa Kabyopa. Ssebo nze abantu abaŋŋambako balina levo zaabwe. So si ggwe yeeyiyo bweyiiya. Owulidde? Nze saala bintu byakummanyira era mbadde nkigga mulundi oguddaku tuddamu okuyimiriza abantu ob'ekiikakiika. Naye kati Kabyopa ndiwo okuvumwa. Nvumwenga buvumwa mpaka. Buli omu yenna nvuma buvumi ava eri abejjagala. Naawe ombejjagalidde kuno kunjiira walagi. Kati nakula bubi ntya. Kulw'okuba situnula musana direct. Kabyopa yagenda anyize. Kaakatuddako ewa Namwandu kalooli. Ewa Namwandu kalooli. Munnange mwana muwala ali wano abirowoozaamu. Aba wuliriza owaaye. Sorry. Adamu yitanga obwongo tebuliiyo. Ngati nsooka ombulire tabu kyate nga onsobeddewo oli awo wati. Nze bulijjo manyi nti watereera. Munnange ebirowoozo bingi. Mwana muwala ebirowoozo bingi. Bannange ekintu ky'okkolera eyo mu nsi ey'okupatikana nga mwannyinaze Princess Rachel bw'abyogera kuba bamuvuga speed kwe gaakalimi ne kagwayo ne katandika n'okwewola. Abaana bawala babavuga speed eyo kutumiddeko nnyo minisita abakadaama tebawumula. Owulidde? Kati ng'amugamba nti munnange nkunyumiza ki gw'okyali ku ebyo. Munnange bamulamu bange bantabukidde ne bayomba mbu simanyi babadde bampa obuyambi mbu simanyi emmere gye tuli ewaka simanyi nsuza abantu simanyi kati abaana baabwe mbaliikirira kulw'okubanga mbu simanyi nakuyamba ne baŋŋamba mbu munnange baŋŋambye mbu munnange mbu simanyi ewaka wano walina kubeerawo bandaazi okka simanyi abaana akaloli kati ne baŋŋamba mbu ogende mbu oba si ekyo bajja kungoba mu ncu. Efirimu egenda maaso. Kakazi katukali mu kulowooza bizibu bye kaayitamu ebbanga lyekamala nga kakola sente zaako ne zijja zibbibwa. Owulidde? Kati kali kamanyi kaatuuza nniya wano kati ate ono akagoba mbu ab'eŋŋanda baatabuse balamu be. Kati ssebo oli awo gwe naawe otandise okwetunuza nga omwalingeko amasannyalaze ozungodde eno n'eri yonna yonna toyagala kukola mirimu wako okeera okuzunga olinga embwa gwe yakumba mu bigere. Bw'oba olaba wano otandise abantu bajja nakwogera kuli ogubye emimwa olinga anywa emmindi ey'emitwe 10. Kati ogattika abasajja eno deni kafuwa emmindi kagattika abasajja. Ebyo ebintu ebyo maama amuganya okwetuninga. Maama ali mugundi ali mu fiya. Abaana betuninga nnyo baagala musinga kunya ne tokaaba. Ekyo saagala ogaye nti nkugobye bugobi. Naamugana naye balamu bandi bubi. N'agamba bagenda kungoba wano munnange saagala obinga weeraliikirira. Ebyo tokaaba. Amugoba indirectire anti omukulu yagambye ayagala kudda mu maka ge. Sikugobye mu bubi. N'agamba okukakasa nti nze kino saagala obenga olowooza nti nkugobye muna ebyampaka. Njagala tufuneyo akazigo. Amubuuza olowooza obuzigo buli mu ssente mmeka kono nsimanyi. Ayagala amweyeza obuziga omwezi gumu bubiri kazigo ka mitwalo 3. Ngenda kuwa emitwalo 7 oba oyina emyezi 2 otandikira awo. Kabadde kali emmere ya bwereere nga n'amazzi bakafumbira anti kakomawo e Bulaaya kabadde kali ku vacation bakagobye bulijjo bakagamba mukyala kalooli tawena ngakuddaluda abadagaze bulijjo manye wana wengomedde nnaku yange byonna bye wayitamu munange togenda binnyomeza buli kimu nakimanya. Kati njagala olweggulo ove wano okwatemu ebya wange omuntu abadde ng'amubuulirako nga munne n'atandika okyusa langi buli dakiika eyitawo langi zifuuka naye kati bannange
ebintu byonoonese ngende nkubire kale munnange empaayo ennaku 3 nja kukirowooza ndi mukugoba kirowooza ennaku 3 nnyinja biwaffe bajja kunzita totukaabirira nze nawulira amaziga kalooli nga tumuziika tukaaba kati ebizibu nabyo toyogera bizibu abantu tuba n'ebizibu promota Vanessa ayina ebizibu n'omusajja yakujja eri Zaina binti Juma ayina ebizibu toyogera bizibu abantu bayina ebizibu gomanyi Shamira Lwanga bwasula abantu babonaabona abantu basula batunula tombuulira bizibu byo nakyusa atandika n'akawoowo naye kati nsongo bandagewa tomanyira wano si wa nnyoko ebyo byonna kati nezembadde nkuweza omuzigo nzikugjeeko noonya gy'odda sikwadde 10 tomanyira ntonsiriwalira nako manyirira banno omanyira kati ojja genda mukyala ewammwe mukyala wano si wa kitaawo wano nali nkuyamba bannange nkwatiraako sibumbula giwunye efirimu egenda maaso bannange omuntu alabika bubi ng'akaaba era bw'oba oyina muno bw'oyagala tomulabanga ng'akaaba anti oyinza omukyawa ayinza otunula ng'ekyekango mu kirooto ozanya gwe byannaku wowe efirimu egenda maaso katonda wange ebintu byongedde ottaama njagala olabe munnange mukazi wattu yakandaga kaaba ensi ekutabukira nga tolina woddukira kino kye bayita ensi okufunza bambi kano kamutunuulira ne kamusaasira omuntu abeera omu mu bulamu bwo nga yakutambulirako naye nga tosobola kukiteebereza yakobo omwononyi yamutunulira yanyeenya muto oyinza kukolawo ki kati ate kikyukaabira ki munnange tokaaba amaziga tegalina kye gagenda kutaasa ebintu bwe bitabuka amaziga tegalina kye gasobola kutaasa munnange mami agambye genda kati ssebo omukazi ono badda kasonda eno yabirowooza ennaku yonna ekitegeeza ennaku yonna gye mbadde ndaba nze okuyamba omuntu ate kimbuzeeko essanyu omukazi yali yeesanyukira nga nafuna yakobo wange yakobo omupiira agusamba left right and center nga nzira kuba n'abayaaye sisobola kudda ku olwo apaana novambulamu bwange nenkomyawo bba ono mutwala agende yakobo kuba ebintu by'olwaleero byayamba nkuyambe yakobo ssebo alyoka abeera eryadde ebweru sente azigabira gyaneegombera n'abakazi abalala kulw'okuba naleeta akagawundi akanyankogote nga si ya buloolo obadde okyali awo gwe owooyawooya ki naye gwe kaana gwe mpitaako omulengera bw'atunulanga ekisindikwa ayina engeri gy'ayimiriranga ekisindikwa oganye kati sooka ove mukugira obudde bukuyitako oyagala tambula kiro bannange yonna gy'olaga toyina tambula gira obe ng'ogenda munnange nze sijja kudda n'okubuulira nkugambe balamu bange bandi bubi tebakyagala muntu yenna atali waawano bambi naawe ensonyiwaamu kale nnaku 3 nnyingi leka leeta ebintu bye yakanda kwewozaako bwakaaba ng'ono tagenda kumuyamba yamugamba kwate kubo oluve wano efirimu egenda maaso
kwata ebibyo munaye teri yakuza lukuko wano weweka tembeya emmere yange egyolidde nkuwaddeko ekimala mu nsi muno omuntu yenna ng'olina woowummudde oba wootuukidde manya nti owummuliddewo eddakiika 2 enkya kwata ekkubo weeyongereyo naye buli wodde awo n'olowooza nti ogenda kubeera ku bantu bamaleko emirembe tekisoboka. Buli alina w'olimanya oliwo kaseera era oba tosobola kulabika ni oyiiya bizibu. Akagobi kakazi katwa akagobi kati addemu ayingire wano sebo oli wano omuwolereza omufaako nnyo muganda wo tomanyi baganda bo ate gwe lugezi rondeetako gwe oli mugobi ate omubembejja nakakwata envi toddamu kwesiriwaza ateredde otandise okuleeta olugezi lwokuba batandise okukwanako manyi mami muno musonyiwe mwana wa nnyoko okimanyi nti yakobo yatuwa sente zetulya wano tulyoke tudde kweyo enfuuzi. Katonda wange wetugenda okutandikira ekitundu ekinaddirira olunaku olw'enkya eneyo bwetyo bwegenze mwebale kutubeereramu mwena abatulaba ku YouTube channel yaffe tubaagala nnyo tusinkane nate enkya mu kitundu ekinaddirira abankuumire mbaagala nnyo. Peace.